Yes, finally mawulire agakagwawo agamaze okubeera nga gakakasibwa ennaku z'omwezi zimaze okubeera nga zirangirirwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga akoma omunda mu ggwanga erya Uganda omwezi guno gwennyini gutwolekedde ogwokutaano. Tuulokkalire ngenda kuwa ennaku z'omwezi agenda kubeera nga ajja atya mu bukuumi obw'ekitalo agenda kubeera nga atuukirawa. Kaakati nno tolonzalonza so kompere vidiyo eno ekigalo wabula nga sinaba kubeera nga era nkutuusaawo mu mawulire amajjuvu ago agamwami Kyagulanyi okubeera nga akomawo essanyu lyamaze dde okubeera nga libukala bannanuupu abakulu munda mu kibiina era essaawa yonna press conference egenda kubeera nga ekubibwa bannyonnyole ensi mwami Kyagulanyi olunaku lwakomawo kutegeezeza nti ennaku z'omwezi namaze dde okubeera nga nzifuna era ngenda kubeera nga nzikutuusa ku gwe mukwano gwange ampuliriza atambula n'omukutu gwaffe ogwa EKTV Media Uganda enkya y'olwaleero. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza nga sinaba kubeera nga mbikutwalamu mu bujjuvu bwabyo. Nze nno bampita Eke Master Kawandula Bigambo Pro Max emabega w'omuzindaalo. Nze Eke Master Pro Max emabega w'omuzindaalo Kawandula Bigambo. Nja kukusaba vidiyo eno sooka ogimpera ekigalo. Wabula mu mawulire ag'olwaleero ge twolekedde Ajati Namyalo ono nga mukyala wa NRM mukwano gwange ampuliriza ono yandifundikira nga yeekoze ekintu wabula nga tanaba kubeera nga yeekoze ekintu ayina bye yasooka ate n'akola ayina bye yasooka n'asobya. Kaakati olwaleero bakutte wansi ne waggulu. Jjukira nti omukyala ono yali yakamala okulaga ebyobugagga bye omwali amaka ge omwali fanica omwali amamotoka. Kaakati yayolekedde akaseera akakazigizigi akazibu ddala byonna nga bigenda mu maaso. Njagala nsooke nkuzzeeko ku kigudde mu ddwaliro e Lubaga. Buli lunaku twogera ku ddwaliro ery'e Mulago, buli lunaku twogera ku bikyamu ebiri e Mulago. Kati njagala ampuliriza osooka otuule wansi okwate entebe kwata peeni kwata olupapula atalina mukono ampuliriza kwate viivi oliteeke ku ttama lyo owulire ebigambo nti eggwanga Uganda lino lyafa dda lyaggwawo dda. Eggwanga Uganda lyasaanawo dda. Buli waali asika azawwe ani akumanyi yakulembedde munda mu ggwanga Uganda. Kaakati nno bino byonna birina okubeera nga bigenda mu maaso. Njagala nsooke nkulage obulumi okunyigirizibwa amaziga obukenuzi obulabbayi obwolekedde malala g'eggwanga Uganda. Jjukira nti eddwaliro lino si lya gavumenti wabula nga liri wansi w'eddwaliro era erya Mulago nga bulijjo bwe kirina okubeera nga kibeera. Kaakati nno eddwaliro lino lya nzikiriza ya ddiini oba lirina eddiini gye livaamu. Eddiini eno ey'Abakatuliki era liri ku lutikko wali e Lubaga ewali lutikko e Lubaga ey'Abakatuliki. Omusajja akulira Abakatuliki munda mu ggwanga erya Uganda waasinzira okubeera nga alamula. Kaakati n'eddwaliro lino wennyini weriri wennyini. Kansooke nkulaga amaziga. Mugenda kutya bannanga obubbi obuli wano, mugenda kutya obubbi obuli mu ddwaliro lino. Kyannaku nnyo nga twakamala okulaba Prime Minister Robinah Nabbanja Musafiri ng'abaako eddwaliro lyakunya ne kajojijoji w'ebibuuzo ku muntu eyafa. Kyokka bannannyini muntu ono eyafa eddwaliro ne liba lirika obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi eza Uganda ezali zikunukiza eyo kumpi mu bukadde nga zinoonya okwera obukadde kumpi nga 10. Kaakati nno embeera y'emu yenemaze okubeera nga erabwako. Jjukira nti bino bingi bizze bikolebwa mu malwaliro ag'enjawulo abantu abamu nga tebalina bwogerero ne basirika. Kati ngenda kukutegeeza gavana wa Bank of Uganda akawangamudde Parliament eri ku bunkenke obutabangawo mu State House General Museveni alaajana nsimu muvubuka ono bambi yafudde kitalo nnyo kinakuwaliza ddala. Bamuyita Dennis abadde abeerawo ku mwenda oba ku Bulagabbira naye ekisinga okunakuwaza yafunye accident ne bamutwala mu ddwaliro erimu ku malwaliro agali ku misingi egy'enzikiriza because abantu abasinga obungi babeera musiraamu agamba kangende ekibulu oba mu Katuliki n'agamba kangende Lubaga. Amalwaliro ago ffe tuba tulowooza nti gali ku misingi gya ddiini naye nga si kituufu. Toyinza kuŋŋamba nti omuntu yafunye accident mu lunaku lumu n'obeera ng'obiringa abantu mayiti yaabwe miliyoni 8. Abantu abo be bamu baddira omukyalo oluusi nga yali badde asobola okusindika ne bamugamba nti togenda sobola kusindika olw'ensonga nti bakimanyise ng'abanga bamusaze busazi bagenda kumukyajinga millions and millions of money okubeera nga bamuwa omwana we. So abantu bano tulowooza nti balinamu ku ddiini. Zino zebbaluwa eza Lubaga Hospital. Ekyamazima golo saagadde kwatuukiriza ddwaliro lino. Muganda waffe Dennis oba Denise oba Benza yafudde.
bamukyajinze millions 8,58 just mu kiro kimu kyasuze mu ddwaliro eryo ng'ate abadde afunye accident. Buno nze mbuyita bubbi oba mbuyita bufere. Balina ebintu bye bataddeko wano bye basinziddeko kubeera nga bafulumya ssente ezo ekyamazima binakuwaza. Abantu bano eno beerimbika mu kifaananyi nti kyamadiini era abantu bangi nnyo ne twettanirayo olw'ensonga ezo. Bambi abamu bagendayo lwa butamanya nga balowooza nti oba oli awo ye wantu abagenda okubeeramu. Ogugwo gwa kutambuza vidiyo eno, ogugwo gwa kutambuza information eno, ogugwo gwa kutambuza message eno. Nze AK Master Kawandula Bigambo Promax emabega w'omuzindaalo ensonga tuzitunulire nga bwe ziri. Muganda wange Kakeeto nkutumiddeko nnyo ebigambo biibino kakati ntandise okubisumulula. Abantu bangi abazze nga batufaako munda mu ggwanga lya Uganda mu mbeera etategerekeka nga mu malwaliro mwennyini mwe tusisinkanye obuzibu obutabangawo. Omuntu yagudde ku accident n'aba nga tayatise nti kawanga n'asulayo obusuzi kiro kimu emiliyoni 8,58 emiliyoni 8,58. Ggwanga lya Uganda ddwaliro liziri ku musingi gwa nzikiriza siri eryo kanti yetutunuulidde wabula n'amalwaliro amalala gonna munda mu ggwanga Uganda agasinga bye bimu. Kyova olaba abantu nga bangi bagenda mu bazaalisa ab'omu mu byalo ne bafundikira ng'oluusi balemereddwa n'okuzaala abaana baabwe ne bafiira abaana baabwe ne bafa. Abaana ne batuuka okufuna infections nga bazaalibwa olw'embeera nga eno. Bw'ogenda emulago tebakukwatako, ofundikira osasuddeyo ky'osasudde oba tokiina oli wakufa. Bw'ogenda mu malwaliro nga gano agali ku musingi ogw'eddiini ofundikira bakulirise obutitimbe n'obutitimbe obw'essente z'otalina. Kiki kyentegeeza? Nti bangi bannaffe batufaako, bangi tukyafa, tulina kulwana kwerwanako. Mu mbeera y'emu ampuliriza nkutegeeza nti ekiri munda mu ggwanga erya Uganda kifumba mutuku. Kaakati nno ono gw'olaba kiyamaani wa kyalo era omusajja ono alina abantu 100 balambirira mu maka ge. Lwaki naye mukuleetedde mu mboozi eno omutegere nga sinakutwala ku kigudde ku Bank of Uganda otegere ensonga. Omusajja ono yajja mu buyinza mu myaka gya 1986. Kitegeeza ono Museveni bwe yawamba naye n'afuuka kiyamaani wa kyalo. Kati wuliriza, ono y'omu ku bantu abasinze okusiba abantu emabega. Teyasoma wabula ku kyalo kuliko abantu abaasoma abalina amadiguli, abalina amadipulooma, abavubuka abato. Naye nkulaga nti omusajja ono bo bagamba yabategeerera bonna, nga kitegeeza nti sensitization mu ggwanga lya Uganda ekyabuliramu ddala nnyo naddala mu bitundu ebyo ebiri ewala n'ebitundu ebiri urban, ebitundu ebyebyalo ddala ebitali mu bibuga. Njagala osooka owulire katono nnyo ku musajja ono gw'olaba ye kiyamaani gwe nkugamba. Owulire bw'ayogera ebimufaako ebimukwatako ojja kwewunya lwaki abavubuka abato abasomye. Ennyumba zino z'olengera zitudde ku bwagagavu bwa yiika 3 ku kyalo Dida mu luka gw'Ekisoko mu disitulikiti y'e Tororo. Amaka gano ge ga ssentebe w'ekyalo kino Onyango Odong. Mu Buganda omuntu omwangu ayinza okulowooza olujja luno lwa kyalo Kiramba, wabula kankubuulire nti lujja lwa Njwemu erimu abaana 81 n'abakyala 7. Mu kulonda okwakaggwa mu kamyufu ka NRM, Odong yaddiziddwa kkaadi y'ekibiina okwesimbawo nga ssentebe ekisanja ekirala. Nze emirimu gyange njikola bulungi era ndowooza y'ensonga lwaki abantu bankuumidde mu kifo kino. Buli lwobaawo pulogulaamu ya gavumenti yonna nkakasa nti abantu mbategeeza ate buli kimu ne nkikola bulungi. Wakati ng'okulonda kukyakandaaliridde, tubuuzizza musajja mukulu ono oba yeetanyolwa wamu n'abatuuze buli lwe wabaawo okwongezaayo okulonda kuno. Agamba okulonda si y'ensonga emu eraliikiriza, wabula nti obuvunaanyizibwa n'obukulembeze obulungi byasiga obwesigwa mu bantu. Ekyo sikirinaako buzibu. Okulonda ne bikutwala emyaka 10 nga tekunnabaawo. Nze mmanyi abantu banneesiga. Ku myaka 84 Odong aweerezza nga ssentebe w'ekyalo okuva mu 1986 gavumenti ya NRM bwe yatwalira obuyinza era talaga ssuubi lya kuwummula. Sisobola kuva mu bukulembeze essaawa eno naawe.
twaleta gavumenti ya NRM mu buyinza kati sisobola kulekera muntu yenna ntebe yange. Ekitundu ku batuuze bakkiriziganya n'obuweereza bwa Odong ne famire y'ennene era nti n'eno emuyambye mu buweereza. Namba pa manyetindo imoni ginyetindo majaduno ntie gine chigine miyabi chigiwiye. Omusajja oyo alina abantu be bangi amaka ge galimu abantu abakwata mu 10 n'omusobyo. Kale bano bwe bajja okulonda toyinza kumuvuganya n'omuwangula. Abalala wabula obuweereza babwesigamya ku mazima n'obumu bwayolesa mu bukulembeze awatali kusosola. Kind of a man whereby he does not need thuggery in his family. When he sees one of his grandchildren, his children, one of them are becoming thieves, definitely he will do well with you. When it comes to social, political and economic aspects, very superb. And everybody wishes him next other option. If it can be even LC5, it would be. Ngujeko ebyo okusomooza kungi mu lugendo lw'Odong omuli nti teyalaba mbaawo ziwera era nti okutuukiriza obuweereza yeesigama nnyo ku muwandiisi we kuba ye yasomako. Jamila Mlindwa Nwaha, David Ocheng, NBS Amasengeje. Abavubuka, abato, abasomye, abali civilized n'okusinga ku mwami oyo tebasobola kuvaayo kwesimbawo. Kitegeeza nti obwongo obwabwe babusibiraawo nti tuyinza kukyusa nsi yaffe. Tetusobola kukyusa muntu ng'ono. Ffe tetusobola kubeera nga tukulembera. Muntu omu y'alina okutukulembera. Otegedde bulungi kye ntegeeza? Kakati eyo y'ensi Uganda bwe tutambulira. Nzize nkulaga ebintu eby'enjawulo lwakuba nti ntambula na Hajati Nakalembe omukyalo ono nga musomi wa dduwa. Era ng'omukyalo ono akugamba bw'obanga embeera ekukaluubiridde, bw'obanga olina ky'oyagala, bw'obanga olina ekisibye, oba oli bweru wa Uganda oba oli Uganda, gwe nnamba y'essimu eyo gikubeko direct. Hajati Nakalembe akuyambe naawe ayagala okuyiga okusoma edduwa entuufu, ajja kusigala nga byonna bikukolerako, osigale ng'oli talatibu n'okutaasa obulamu bw'Abannayuganda bano abatakomoka enkya n'eggulo abatalina yadde emirimu. Kati wuliriza, omukyalo ono gw'olaba ali mu Yero y'omu ku beesimbawo mu Kampala Central, nga yeesimbawo n'omukyalo oyo Hajati Minsa Kabanda era ye minisita w'ekibuga Kampala. Kati wuliriza, bukyakalulu kavaawo ne kaggwa okulonda nga kuwedde, bannakampala bonna baawuniikirira bwe baalangirira minisita wa Kampala ono nga MP eyali alondeddwa mu kibuga Kampala, nga kigambibwa nti omukyalo ono amazima gennyini n'okubululu David Lewis Rubongoya bwe yafuna, omukyalo ono teyafunako na haafu yaabwo. Omukyalo yalangirirwa teyafunako na haafu yaabwo. Wabula saagala weerabire, ffe nga ffe bannamawulire baatugaana okwogera ku nsonga nga zino, wabula tuwalirizibwa okuvaayo okwogera ku bintu nga bino ebikyamu ebigenda maaso mu nsi yaffe, naddala nga bikolebwa mu mbeera y'okunyigiriza omuntu wa wansi nga wamuwa eddembe lye abeere nga yeerondera. Kati wuliriza, okusinziira ku bigenda mu maaso, omukyalo ono gw'olaba ali mu Yero naye yali yeesimbawo, era nga naye wa NRM wadde nga kadi ya NRM baali bagiwa Minsa Kabanda. Kati wuliriza, waliwo olutalo Sinziggo, olutalo Kayingo, Kafungulankete wakati w'omukyalo ono ne Hajati Minsa Kabanda. Era David Lewis Rubongoya yali talina kubeera nga agenda oba oliawo mu kkooti, wabula ono omukyala buli lunaku olukya bw'abeera ku TV, bw'abeera ku radio, bw'abeera ku social media, buli wabeera wonna akakasa nti alina bwino alumiriza omukyalo ono Hajati Minsa Kabanda ng'oggyeko okubeera nga yanyagulula obuwanguzi bwa David Lewis Rubongoya. Ayina emize emirala oba ayina ebintu ebirala ebikyafu ebirina okubeera nga mulimu n'ettaka erimu mu kibuga Kampala, mu lukujjukujju bano ne bafundikira nga banyaguludde ku bannansi. Kakati njagala nnyo ebiseera ebisinga bwe tuba twogera ku mboozi nga zino oba ku bigambo nga bino nga tubeera ne reference entuufu naddala ey'omuntu oyo abeera lese ebigambo nga bino. Omukyalo ono nkutegeezezza wa NRM ng'ono, wabula bwe yalabiseeko ku TV ono yakawaŋŋamudde, era ebigambo bye yayogedde byabadde bya bukambwe nnyo nga bya busagwa nnyo ng'abyolekeza omukyalo ono. Wabula ate ekyewuunyisa, ku TV tiyabaddeko na mukyalo ono, yabaddeko n'abamu ku balya mu ngalo z'omukyala ono. Njagala butereevu tusooke tulye ku bigambo by'omukyalo ono, nkomye nkutwale mu Bank of Uganda
Uganda egenda. Ekizibu kya Kampala Minisita Kabanda naye Mukama Katonda tali yanguzi aweyanukudde essaala zaffe ennaku zammwe mbale nga muli mu ofiisi eyo nze kugamba nze ndiwera watuhabulwa nkugambye oyo ono yali agudde mu kawunya mu ng'owabira muwala wa Museveni ne Museveni yakamugula ne mugamba nti muzeeyi akatimbako kavuba mukene naye bino byennyanja ebinene biri wano zinempuuta ezaalya ne zikkuta gomanye ebikolobero bye bakoze mu Kampala omanyi Kampala nga bagigabanye n'otuuka n'okukwata decimals 5 n'owaka ekyapa so bannakampala bali eyo bali mu kukaaba muleme kubalaatira mu bulamu bw'abantu omwami oyina kyabadde ayogera njagala nkubule nti amazima waliwo omusajja yesse neyeetuga kulwokuba takyalina kyakuliisa bantu yagenze okikeera ku makya n'asanga wabadde ayokya ennyama nga basenzeewo waliwo omukyala yali mu vaani ya KCCA ya law enforcement neyeewa ne bamukwata kubo nga atunda butwa obw'emmese bwe yatuuka mu vaani yabunywa n'afa but they cannot show it to you tebasobola kukyogerako olaba neyatomerwa taxi ngadduka aba law enforcement eyo vaani ojulu yagikulira nze sigamba nti nze nkulonjera bigambo ate nze bwomwambe kati njabye bano kimu ku kimu bwino ku bwino ojugalira kwetera wano bwino n'obuuka nanyiniyo neyo n'avaayo banno mbalina wano ku ngalo wano kyonna kyebabbye Kampala newabaawo omusajja yali adduka ba law enforcement emotoka n'emukuba era n'afa essaawa zino mulemeddwa okuteekateeka omwami oli agambye nti ekizibu ekyali eky'obutale bano kikizibu omanyi lwaki bajja leadership mu butale singa akatale k'owino kalimu leadership tekanditwalibwa hamuti yani kamenye nga bwakamenye kati mugamba nti ebintu biddeyo n'owino bagenda kugizawo kubanga bagimenya nti obutale bamugjamu obukulembeze nga baagala kukoleramu effujjo lyabwe lye baagala obuuza muki kiki kyekiŋŋanda kati waliwo n'okuwalo NRM gwe wali waki njagala nkubuulire nze Susan okukwogera amazima tekiŋŋanda okubeera wa NRM gwe muntu oli wa NRM nnyo gwe wava mu Nuupu olabikola nebyowabula mukwano gwo minisita wo era byebyo ebikuba gavumenti kubanga mwagenda mu NRM kugikuba so nze kiŋŋamba bakyalina omulimu bano bawedde dda naawe obwedda wootabadde abadde mukutwewanirako nti wuliriza atugamba mbu eri ennyumba yange yazimba nno ennyumba agamaduuka genkugambe wali ekamwoki ebintu bya Minisita Kabanda byabbi mu gavumenti biri mu manya g'ono era bannayuganda ono bwino leeta bwino kubeeza ono era tugenda wa Lusoke leka Lusoke bamusuuza entebe awo tuleke tumukwate ono yamenye amataka ga gavumenti agabbiddwa ono mukulu Katongole era biri mu manya ge bannayuganda mumulabiranga ddala kakati ebyo nga bw'obiwulidde sigenda kubeera nga mbiddamu nnyo yadde n'akamu n'akatono wabula njaga tugende butereevu ku Bank of Uganda waliwo etteeka erimanyiddwa nga Protection of Sovereignty Bill 2026 Protection of Sovereignty Bill 2026 ng'etteeka lino lye ligenda okukuuma eggwanga Uganda mbu okubeera nga kiraga nti Uganda y'ensi eyeetengeredde wabula abantu ab'enjawulo ba stakeholders ab'enjawulo munda mu ggwanga Uganda bavuddeyo nga bakuba ebituli bavuddeyo nga bavumirira etteeka lino eryagala okubeera nga lijja ate lifuukire ddala etteeka liyisibwe oba giyite bbiiru eno kaakati nno twabadde tumaze okubeera nga tuwulira ekyavudde mu banka y'ensi yonna eno ng'etuuse n'okubeera nga egenda kusalako obuyambi ku gavumenti y'eggwanga erya Uganda jjukira nti Bank of Uganda nakutegeezezza World Bank
yasazeewo okubeera nga agenda kusalako n'obuyambi obujja munda mu ggwanga erya Uganda era yalabudde neewa n'ensonga lwaki bino bigenda okubeera nga bituuka ku gavumenti y'eggwanga erya Uganda n'ensi nga Uganda gye twolekedde. Kaakati banka y'ensi yonna yabadde yakamala okubeera nga eyogera. Kaakati nno olunaku olwajjo gye bukedde olunaku olwaleero nga Michael Atingi Ego ono ye Governor wa Bank of Uganda, wano njagala ompulirize bulungi nnyo, yavuddeyo n'akuba ebituli era ono n'alabula Parliament ya ggwanga lya Uganda ku Protection of Sovereignty Bill 2026 obubi bweyolekedde n'obwavu obwolekedde munda mu ggwanga Uganda. Era ono n'awa n'ebyokulabirako amawanga nga Russia, amawanga nga India, amawanga nga Hungary, ensi nga Georgia abaagezaako okwepampalika ne biiru eno bangi baafundikira bagizizaayo ng'egudde mu kasero. Bangi baafundikira nga ebyenfuna yabwe bigenze ku ttaka. Bangi baafundikira bagaddewo ebintu ebyenjawulo munda mu mawanga ago. Bangi baafundikira European Union abamu etuuse n'okubateekako envumbo mu nsonga ezimu. Kati mpuliriza bulungi ono agamba bwe tugenda mu maaso n'etteeka lino Uganda yakufiirwa 1.5 biliyoni kyokka ate mu economy ejja kufiirwa biliyoni 5. Zino zenjogerako za ssente za dola zenjogerako. Kansooke nkutwale butereevu ewa Hajati Nakalembe. Bwe tuvaayo nkutwale mu kiri e Masaka. Waliwo omuntu abadde alimbalimba banna Masaka okubawa ebirungi ebisinga n'ebiri mu ggulu. Wategedde njagala owulire vidiyo eno gituleko gitegeere. Njagala owulire abantu obulimba bwabwe. Wabula omukyalo ono Honorable Gutwinayo omu bw'ati avuddewo n'ayimirira ku magulu ge, n'ayimirirawo ku lwa Masaka. Jjukira nti Masaka kye kibuga ekyabbibwako obuwanguzi bwakyo ne buweebwa omukyala Nameere obwali omukyala Nalubowa. Kati obulimba obulala bubadde buzze Masaka Bukoto Central. Katusooke tubirabe enkomewo bino. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Sembyayo mukawulire bulungi. Bajja wano nga babagamba timulonde ffe ab'NRM ffe tutuukirira Museveni. Tulonde ab'NRM tutuuka mu State House mu Museveni tugenda mugamba ebigambo byonna ebyabadde byalema. Byonna byalema abannuupu okwogera tugenda bigamba Museveni kubanga tumusemberera tugenda mu State House. Nze basawo ne banyabo tambagambe bino. Ti bye bagenda okusaka tebiriiyo. Bye bagenda okusaka tebikola ki? Kubanga tebiriiyo kuba nkimanyi. Nze erinnya lyange nze Namutawe Joani. Nzaalibwa Kyannamukaaka mu ggombolola y'Ekyannamukaaka mu Bukoto Central. Bukoto Central tubadde mujiriraanye wano. Tubadde n'omukulembeze Honorable Sekandi atukalakasa emyaka 30 ng'ali mu bifo eby'amaanyi. Yaliko deputy speaker emyaka 10, n'abeerako speaker emyaka 10, n'abeerako namba 2 wa Uganda nga yadirira Museveni nga Museveni n'oluwa lumutenye. Sekandi yaddawo naye basobo ne banyabo mugende mu Bukoto Central twemagaza n'akagundo ka kola tetukalina. Kati babagamba mbu tugenda kusaka ebyalema Sekandi okusaka tebiriiyo. Tebikola ki? Waliwo gwendaba wano wamubuuza ebyokukola agamba ngenda kusaka ebyalema Sekandi okusaka nawule toyingirawo. Tokola ki? Basentaba okimanyi ffe tuli batemi ba miti. Bw'otema omuti n'okutemesa embazzi ne gugaana okugwa oyinza okudda ewaka okunene ejjiri tetema omuti oleeta maki? Kati Sekandi tasobola kulemwa munze kityo nyingiddewo. Kisoboka ekyo? Kakati balema kuba bubuguumiriza. Eno gavumenti ate wano mu Buganda yatukyawa lwakuba temukimanyi. Mu Buganda wano yakola ki?
kakati nno nga tukyagenda mu maaso ng'olidde eby'e Masaka nakutegeezeza nti obunkenke munda mu State House bweyongera buli olukya era puresha emauntinga buli lunaku wali ku General Kaguta Museveni. Kakati nno oluvannyuma lw'abasajja abana ab'amagye abakulu kuno nga kuliko Brigadier General James Barije, nga kuliko Kano David Kidega, nga kuliko Major Innocent Kikonji, nga kuliko ne Kaputeni Kenneth Luwaboni Kinyira. Bano kigambibwa nti mu mwaka gwa 2022 kuvanga Julai mpaka 2023 bano nga baali bakolera mu kitongole kya Uganda Rapid Deployment Center Ejinja. Kigambibwa nti bano baatuuka okubeera nga babulankanya amafuta agakwatira ddala mu mitwalo liters emitwalo 27. Bano nga beekobanye gano amafuta nga babba mabbe. Jjukira amafuta gano gagulibwa ku ssente eyo ey'omuwi w'omusolo gasobole okubeera nga gatambuza abantu bano okukola emirimu gy'eggwanga, okuddukanya emirimu gy'eggwanga. Kati liters emitwalo 27 okusinziira ku General Muhoozi Kainerugaba ono yakakasa nga ayita ku X mbu yali abakutte. Era njagala nnyo omuntu yenna avaayo n'alumiza nti X eno eriko General Muhoozi Kainerugaba nti si ye. Bw'avaayo n'atwitinga ebintu nga bino ne tubiraba ate nga abasajja bazze ne mu kkooti, kati oyo avaayo n'agamba nti X eno hando eno si ya General Muhoozi Kainerugaba oba olimba. Kubanga bangi bagamba nti lwaki ono tavaayo bino n'abyogera mu bigambo oba ku butambi n'ategeeza ensi nti gundi ne gundi namukutte. Wabula bw'ateeka ku X nti nakutte Brigadier James Barije, Kano David Kidega, nga kuliko ne Major Innocent, nga kuliko ne Kaputeni Kenneth, n'abiteeka ku X balabikirako mu kkooti. Kitegeeza byonna ebikolebwa yeye yababikola ku X handle eyo. Kati wuliriza, obunkenke bweyongera buli lukya mu basajja bano. Kitegeeza nti nabo obutakkaanya mwebuli. Jjukira gye buvuddeko waliwo ababiri abaakwatibwa era ku nsonga nga kigamba mbuzaali za bukenuzi abamu abaali bakola mu bitongole ebya immigration. Yes, ndowooza gye buvuddeko era nga nabo baali ku madaala manene naye oluvannyuma baayimbulwa. Kati emboozi eno akasooka tugigende mu bujjuvu nkomewo. Waliwo bannamagye ab'amadaala aga waggulu bana abasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu ey'amagye ekulirwa Brigadier Richard Tukachungulwa ne baggulwako omusango gw'okubulankanya amafuta agawerera ddala liita emitwalo 27. Kitegerekese nti bano kuli Brigadier General James Barije Ruhesi ne Kano David Kidega wamu ne Major Innocent Kikongi sako ne Captain Kenneth Lwaboni Kinyera nga bano bonna baali bakolera mu kibinja ki Uganda Rapid Deployment Capability Center Ejinja babulankanya amafuta agabaweebwanga okuddukanya emirimu wakati wa Julai wa 2022 ne 2023. Bano emisango gyonna bajeeganye era ne balagirwa okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogujja. Ng'ayita ku mukutugu X aduumira amagye g'eggwanga, General Muhoozi Kainerugaba yabuulira eggwanga nga bwe yaliko bannamagye ab'oku ntikko bwe yali akutte ng'ogubavunaanwa gwa kuwanvuwa ngalo ne babba amafuta agabaweebwa okukola emirimu gy'eggwanga. Okuwunyiriza kwa bannamawulire kwakizuula ng'omu ku bajaasi abanene aboogerwako kwaliko Major General James Ruhesi ng'ono ye yali akulira ekiwayi ki Uganda Rapid Deployment Capability Center Ejinja. Mu kaseera ako obujulizi bwalaga nti buli mwezi enkambi eno yali eweebwa liita z'amafuta aga petrol emitwalo 2 buli mwezi, diesel emitwalo 3 okudduukirira ebigwate biraze ebyamangu mu byokwerinda by'eggwanga. Mbu kyokka bakagezi mu nnyo bano wansi wa General Ruhesi baali bakozesaako liita za petrol omutwalo 1 zokka ne liita za diesel 1.5 zokka, olwo zisigadde ne bazitunda. Kyategerekeka nti Muhoozi we yasalirawo bano okukwatibwa nga banyeze eggwanga okumala emyaka 3 nga mu kubala okwangu beezibisa obuwumbi nga 3.5 mu bbanga eryo. Kati olwaleero abajaasi bano okuli Brigadier General James Barije Ruhesi eyali aduumira Uganda Rapid Deployment Capability Ejinja
Colonel David Ochiti Chidega, Major Innocent Chikonji ne Captain Kenneth Lubon Chinyera balabiseeko eri kkooti y'amagye Embuya banyonyole gye bajja obuvumu obunyaga amafuta agabaweebwa okukuuma eggwanga. Obujulizi obusengejje obuleeteddwa mu kkooti bulaze nti abaana bano wakati wa Julayi owa 2022 ne 2023 e Kampala ne Jinja banyaga amafuta g'eggwanga agawerera ddala liita 27,000 nga gano gaali gakutambuza bimotoka ebirwanyi ebidduukirize ebiri mu nkambi eno eya Uganda Rapid Deployment Capability. Statement of offense, personal interests, endangering operational efficiency contrary to section 122B of the UPDF Act, CAPS. Nakugambye nti obunkenke mu parliament ya ggwanga lya Uganda nayo bweyongedde era bwongedde okumauntinga naddala eri speaker wa parliament eno okuluvannyuma lw'okubeera nga baleeta etteeka lino lye twayogeddeko erya Protection of Sovereignty Bill 2026. Ba stakeholders bangi nga bwe nkutegeezezza abakutte etteeka lino ne baliwandagaza mu kasero era nga mu abo mwalimu World Bank nga banka enkulu etwala ebyensimbi okwetolola ensi yonna. Kakatwade tuli olunaku olwajjo ne banka nyini eya Uganda nevayo ku nsonga y'emu neggumiza nega nti netteeka terina kubeera nga liyisibwa nti kubanga kerigeza ne liyisibwa olwo Uganda etuuse okufuuka olufumo naddala mu byenkulaakulana era bano baatuuse n'okugamba nti 1.5 biliyoni ezo zijja kubeera nga tuzifiiriddwa mu bwangu obw'ekitalo munda mu ggwanga erya Uganda. Kyokka era banka eno neetegeeza ng'eyita mu gavana waayo nti biliyoni dollars 5 mu economy ey'eggwanga erya Uganda ezo nazo maneya ne emye gavana nga yalabula ku nsonga eno eya Sovereignty Protection of Sovereignty Bill 2026. Kaakati nno wadde nga bino bigenda mu maaso waliwo obutitimbe n'obutitimbe obw'essente ezibadde ziyingira munda mu ggwanga erya Uganda gye buvuddeko nakutegeeza okusinziira ku statistics nga bwe zitambula nti munda mu ggwanga erya Uganda emisolo gyekuŋŋaanya oba ssente zesinga okubeera nga ekuŋŋaanya. Ekitongole ekisingira ddala okuleeta ensimbi munda mu ggwanga erya Uganda kyali kya Uganda Revenue Authority. Essente ze bawooza ku ebyo ebiyingira munda mu ggwanga Uganda emisolo gye baziggyako okugeza ng'amamotoka n'ebintu ebirala eby'enjawulo ebikolebwa ebunaayira ebireetebwa wano munda mu ggwanga erya Uganda ng'ekitongole ekisinga okuyingiza omusolo omungi ye Uganda Revenue Authority era nga kye kigukuŋŋaanya. Nakutegeeza nti omuntu owookubiri awo mu kuddako okuyingiza omusolo omunene ennyo munda mu ggwanga erya Uganda be bannansi boolaba abo abawangalira ku kyeyo be bannayuganda abali mawanga ag'enjawulo. Kuno nga kuliko be munyooma ne mbayisaamu amaaso nti oyo Kadaama ayogera ng'ani okusinziira ku kubalirira okwaggwa okw'omwaka ogwaggwa abantu bano abali ebweru ebunaayira. Minister of Foreign Affairs yalina okukwasaganya Minister of Foreign Affairs be balina okukwasaganya abantu bano naye nkugambye nti be bookubiri mu kuyingiza ensimbi munda mu ggwanga Uganda bw'onoobatemako n'obafuula bagwira ne batazisindika Uganda eyolekedde eddubi. Leero Honorable Nsibambi aswaziddwa kate adduke ne mu parliament. Ono avuddeyo n'ategeeza nti netteeka erya Sovereignty Bill yaliwagira nga bwe liri era lituufu nnyo. Ono Honorable Katuntu amugambye adde oli munnamateeka omukukuutivu tulinga ffe babisaati nti naye sooka ombuulire bino wammanga n'amuwa sinaali yeesooka nti etteeka lino lidefininga munnayuganda ali ebweru w'eggwanga nga foreigner. Munnayuganda yaba tagiddwako obwetengenene bwe sajja nga talina kyakuddamu naye ng'asomesezza amateeka ku university emyaka 40 ne lwakuba alina ekigaati mu kamwa ekivundu kati n'amagezi gatandise okudduka mu mutwe. Katuntu n'amugamba etteeka lino ligamba nti mu mwaka tolina kuyingiza miliyoni sukabina. Leka twale example Jawadu nkolera America. Nagenda ndi musawo ndi profession city house manager. Nfuna millions entono ennyo eziri mu 10. Ndi mu kuzimba nyumba yange ya kawumbi. Mbadde nakagitandika ketuuse makati. Kateteka ino liizi. Nina okusooka ngende negayire minister. Nze munnayuganda okuzimba ennyumba yange e Uganda gye nzaalibwa.
Nambuuza awo constitution article 1 oba togimenye musajja wattu nga talina byakuddamu. Katonda amugambe etteeka lino Munnayuganda kasita ayogera ku kiwakanya gavumenti wabweru gyali ne mu ggwanga Uganda aba akoze omusango. Namugamba constitution ya Uganda ekuliyetingawo opposition. Kitegeeza olw'eddembe okukkiriza mu gavumenti oba okugiwakanya. Okuwakanya gavumenti si musango by constitution. Kati gwakawaire ako okalaba otya nga gwe munnamateeka amaze emyaka 20. Sajja nawuliranga ebintu birabika bimusobedde kubanga constitution etuwa eddembe ly'okwogera, freedom of expression. Naate wano bw'oyogera ebitakkiriza gavumenti byetayagala ate awo bw'omenya etteeka muno etteeka erigenda okujja. Nambuuza naye gwe munnamateeka tteeka ki lye olabyeyo etalina kibonerezo kiri defined. Kakati awo twali tukyali awo ne zireeta abadde akulembeddemu Bamasheek naye n'agamba nti etteeka lino gw'amazima terivoola bovoozi lyebanga eryagala n'okugyawo enzikiriza y'Obusiraamu kubanga Obusiraamu buyimiridde ku mpaji ezimu ku zo ye zaka omuntu okuwaayo okusinziira ku kikyowulira Mukama Katonda kyakuwadde. Kati singa mba ndi weeru w'eggwanga ndi musajja Musiraamu Allah ampadde riziki nembabalira mbuwumbi njagala kuwaayo muzikiti gwe waffe $5,000,000 nina abaana benjagala okuweerera nga nina kusobola kujja kwegayirira ntize Munnayuganda nti njala kuzimba omuzikiti ku kitundu kyewaffe. Seka n'agamba kino kizibu, tuli mu kisiibo, okusiiba kuwaayo okusanyusa ne banno n'abatalina bafune. Kati bw'ogamba nti nno sente ezivudde ebweru olina kusobola kusaba lukisa abantu baddamu kubasiibulula. Teeka lino tugenza okulyetegereza nga buli omu alina kusaba MP we asobola amuteeke wansi ku ttaka ng'ekyalo mu mugalamize lwataba teyabawa akawalagi muppe kibooko kubanga lino etteeka lijja kunyigiriza buli kimu. Baana bangi abalabirirwa church, baana bangi abalabirira emizikiti. Waliwo n'omukyala avuddeyo n'agamba nti tulina abaana abali disabled abalina obulemu ku mubiri ng'ebyuma bye bakozesa bya bbeeyi ne gavumenti esobola kubibawa byonna tubijja wabweru w'eggwanga. Singa etteeka lino liyita n'ogende wa minisita ng'aliwo omwana omuto ogenda okwabika nga yeetaaga kubeera approved of ne ssente ezo misa n'atunamu n'agamba ne zino zirabika zijja kujjako gavumenti yaffe tozireeta. Baana ameka abagenda okufa mu layini eyo. So kasi nze wendese entunulidde etteeka lino lyonna final decision egenda kuva eri ffe Bannayuganda. Tugamba ababaka baffe be twalonda buli aliisa oba nga tannaliisa tumubuulirire kuba terigenda kukwata ku gwe golowooza nti ali waggulu nga abatagala kuwuliza bagamba likwata naawe kuba tulina amakyaki wayitirayo obuyambi, tulina amasinzizo wayitirayo obuyambi, tulina ebitongole bya nakyewa bingi bigamba. Nze ngamba nti nga bwe bagambye gavumenti ekwese ku mateeka amalala okulaba nga etuukiriza ekigendererwa kyayo. Ne waliwo woyisa etteeka nga mu butuufu bannansiibo bagenda kukaaba bukaabi kubanga tuli insi ekya developing. We are still a developing nation eyeetaaga obuyambi kubanga ne gavumenti ya Uganda yennyini bwe beeyisa budget naye erekawo gaapu ng'obuyambi obugenda kujja kuva bweru kugattawo kati n'ebitongole byonna. Imagine oli mu church, oli mu katuliki, oli mu katuliki ali America alabye akaana kali bubi ayagala kawaayo sente mukazimbire n'abazadde mukole business nga mulina okugenda ewa minister wa internal affairs mugakiiko bagenda okuteekawo nga mulina okusooka kumwegayirira bw'aba tasiimye abireke. Omuntu akyaba akyayina eddembe ate nga olanira ddembe sovereignty of the country. Birowoozeeko naawe oteese senkumenyeddemu ebadde mu kakiiko ogatasobodde kugoberera just ojoino ku page ya Jawad S Media ofune ebibadde mwana attu byotawadde budde mbaagaliza bye munjagaliza. Bw'olaba abantu bano abali mu makomera bangi abaliyo nga baasibirwa bwemage era kino tukirabira ku bantu naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform abaasibwa
ne batwalibwa mu makomera nga bavunaanibwa emisango katugambe egy'okukola unlawful bakita drilling oba ekyokukola ddwiro amenya amateeka wabula nga abamu ku bantu bano abaatwalibwayo kyekyokulabirako ekituufu kyenjagala okukuwa nga ne ku paleedi eyo eya drill ezo tebaaliko okugeza ye musajja nga Alex Waiswa Mufumbiro ono avunaanibwa emisango egyo egy'okukola ddwiro naye nga nkugambe ndi ku lunaku olwo ne ku kitebe teyalinnyayo era abantu bano bangi abantu nga Eddie Mutwe nga Eddie Mutwe naye teyaliiko yajja luvannyuma n'ayimirira emabbali nga abasajja bano bakola paleedi kati kino nkwadde nga kyakulabirako kati wuliriza munda amakomera ag'eggwanga erya Uganda abantu bangi abali ku ndiri nga boolaba omusajja oyo abantu bangi abalwala TB abantu bangi abalwala akafuba abantu bangi abalwala endwadde ez'enjawulo nga mulimu ne kansa wabula nkutegeezezza nti si buli aliyo nti yazza omusango kubanga bangi tubalaba bali mu makomera nga bawozesebwa bali mu myaka 5 na kusoba nga bamachete naye ng'emisango tegibakangako mu vvi era nga basangibwa busangibwa ne bayoolebwa ng'abantu abalala kakati nga bano bawozesebwa na mu kooti z'amagye kati waliwo okufiirwa obulamu mu makomera gano waliwo okutwala obulamu mu makomera gano naye ng'amazima gennyini abantu abamu abaliyo tebalina misango nkuwadde ekyokulabirako ekya Alex Waiswa Mufumbiro ku nsonga emuvunaanibwa ey'okukola ddwiro amenya amateeka nga ku lunaku olwo ne ku kitebe teyalinnyayo teyaliiyo njagala nnyo otunuulire okuba akafaananyi ye lwaki sikutwala mu mboozi eno n'owulira ku musajja ono kyayogedde ku bantu bano okaabanga embeera endala yonna oba tolina bulungi ssente naye tosabanga embeera eyo kutuukako teyeewalikika naye Mungu akutaasanga n'ova ku dduniya nga totuuseeko mu mbeera eyo si buli gw'olaba nti ayambadde yunifoomu eyo omusalira omusango baganda baffe bannyinaffe bakitaffe abasinga bali awo naye ng'emisango tegibasinga nga fitina ya dduniya ng'oli yamuwaayiriza ng'oli yayina oba obujja nga basinga bali bamwagaliza ngende eyo naye nga wallaahi ya Mungu si talina kye yali akoze kale nno oba toli mu ddwaliro toli mu kkomera naye nga olina eddembe ly'otambula wona w'oyagala weebaze Mungu abo abantu oba wali otuuseeyokko ensula gye babasuza oyombera katandako koyina nti kati ninaye akakatanda mu kkomera kaba kalina osulako abantu 10 si byangu naye tusabe Mungu atutaase omuntu ave mu duniya muno nga tatuuseeko awo kale ngoba ekikututeyo kugenda kubazzaamu ssuubi na kubalambulamu ate era ne tusaba n'abo emisango gigyasinga nabo bakyuke abo baakikola baba baboneredde Mungu abasaasire si byangu tetulina bwe tuyinza salira musango naye abasinga abaliyo bizibu bya nsi eno na dduniya ng'oli yamusindikisayo busindikisi yamuwaayiriza sitoori nyingi ez'enjawulo zoyinza okuwulira famire ezoonoonese amaka gatabuse naye omuntu okubeera mu kkomera banga ali kati ebyo byonna ng'obiwulidde era ng'obitegedde waliwo obweraliikirivu ate obuguddewo obulala bweraliikirivu ki bannansi bangi bafa oba katugambe battibwa kubanga waliwo abakubwa amasasi ne bafundikira nga battiddwa ne wabaawo n'abafa mu nfa ereka ebibuuzo omugenzi Muhammad Seggirinya yatulekera ebibuuzo Muhammad Kirumira yaleka ebibuuzo Kaweesi yaleka ebibuuzo Serena Nibanda waliwo abasiraamu abazze nga bakubwa amasasi Meja Kigundu Seeka Kirevu n'abalala bangi besobola kubeera nga mmenya okumalayo olw'obufunda bwa kadde ne vidiyo eno engeri njagala ogitegeeremu omubaka Helen Nakimuli yafundikidde afudde yabadde alina mayina sajjale eyamukoleddwako ku ddwaliro lya Alexandria mu kibuga Kampala era ono successfully yadde engulu nga bamulongoosezza kati njagala owuliriza akabaddi akali mu kino nti ne postmortem zennyini ezirindirirwa mbu
tezijja kufuluma gwa ate tukyalinze okuvira ddala ku postmortem aba alipoota ey'omusajja yali amanyiddwa nga Kayiira ono yakuba byasi n'attibwa mu biseera nga mwami Museveni kennyini yakamala okubeera ng'awamba era omusajja ono yattibwa Kayiira yaliko minisita mu gavumenti eno naguno gwaka alipoota ekyabuze kati njagala owulirize ebigambo bino otye otegeere wawe tuli ne we tutambulira ffenna abaliwo wano twafa dda lwa butamanya tutambulira mu kufa ogenda kufa mu nfa y'emu era ne postmortem tegenda kufuluma kubanga akutta ye kati ye tageti gy'asigazizza kukozesa eyo nkiddamu ne munaamuwa ebitiibwa byonna ne mbimalayo nga tafunyi temutegedde kikyase mukazi oyo ezo na functions oba send off mukola za bwereere ne munaamuteekako ebimuli ne muteeka mu sanduuka etemagana ne mumwambaza n'atonya mooli mu bufuuwe nga temutegedde kyamusse era nga tafunye bwenkanya mumala biseera tiimu eyabadde mu kufaako weeri awo yimiridde awo aga amaziga ge bakaaba agaggoonya bamanyi nzira kikyantabe bannayuganda basinga obungi enkwe zibajjudde amazima g'abalema oyo omukazi aba taziikibwa nga postmortem tefulumye eraga okufa kwe eddwaliro yandibadde yaggaddwawo dda Dr. Castro ng'ali mabega wa mitayimbwa ng'ali mu kubitebya n'afuna gatise zijja ziwandiika condolence message n'ateekaawo ensi zisinga obungi omuntu okufiira mu ddwaliro lyo basooka ne baliggala naawe n'ogendako mu kkomera mpaka ng'okunoonyereza kuwedde kasita muzika Nakimuli nga temufunye independent medical cross examination egenda kukola postmortem ya Nakimuli abagenda okuzika mugenda kumugende bwe n'abagenda okuwa speech n'abaziwadde mu kwogeredde bwereere kubanga takyasobola kweyogerera omukazi abadde mwogezi era buno bakanjira busindikira ba comrade mwenna abadde Nakimuli yakoze ensobi eragajjalidde muganda wange entuuko yo weba efutuuse eba etuuse entuuko yo eba etuuse naye ofudde otya ye yabadde entuuko ye ekyo njala tukiriziganye buli muntu ayina olukangagga lw'enfa gy'agenda okufaamu eya Harry Nakimuli bwetu bwe yabadde naye ng'ani yagireetedde okubaawo yoyo Dr. Castro Lubinda Kasule yandibadde mukwate nga n'eddwaliro liggale mpaka nga independent medical cross examination postmortem efulumye eraga enfaaye but unfortunately tewali postmortem tewali ki mumututte mu parliament mukumufuye zivuvuzera mumutadde mu ambulance zebbe mutambuza ebyonna byappa nga temutegedde kyamusse ngenda kusaba baloya ba national platform mugulewo omusango ogwa medical negligence ku dokita oyo mugulewo omusango gwa medical negligence ku gaayo oyo bemba mwagala okumanya ekyasse mukyalo oyo mumugyeko sample mukiteeke mu public ne mugenda zikolako independence cross examination bwe batabakwata mwenna mbaluka batabakwata mwenna mbaluka kubanga bakimanyi bakipinga ekintu kyabwe kyabadde munda so mwenna nze mbatunuulidde anaagenda okuzika nowa speech kubanga twadde mulumbe bino ebintu temunabitegeera bulungi nnyo kansooke mba nnyonnyole wano ono honorable zaake ze zino speech ezabaddeyo ono honorable zaake naye olwatuuse ku ddwaliro nembuuza omusawo nengasimbagana naye nemubuuza kiki ekituuseewo eddwaliro baliyita Alexandra Medical Center olwatuuseewo nemubuuza kiki ekyabaddewo n'agamba nti operation ebadde successful ebadde mayina nengamba ebeera
kyate tebalina postmortem report yonna kyate balina kuddayo eri ate gye twasoose gye baatugambye ebyo ate nga nabo tebalina kye baatukoze eki kati abantu bekalangala nga bwe musabye mwagala ripooti eyo tukyagata nabakugenda mu ttaka ate nze mumanyi tugenda kubeera mu paalamenti lunaku olwokumeka twagala ripooti eyo ekole ki era tugenda kugisaba ate nze sisaba nze I demand ate bwe bigaana mujjukira buli lunaku lwatogikwata kwa pulezidenti yabitusomesa bwe bigaana waakiri tukola ki tetulemerera waakiri okulebera tukola. Right. Honorable Zaake ensonga yazoogedde bulungi nnyo. Bw'amala ozoogera ate omukyalo ono n'agamba bw'ati, Nalozi yagambye bw'ati. Abantu emyoyo mwagala enyeka Uganda eddemu ebeera kubanga ono temugenda tutta tumalawo ekyo kyebakakasa. Njagala kubuuza emyoyo gy'abantu gye mwagala okusaddakira Uganda eddemu ebeera eyeddembe mwagala emeka? Abaddako tugenye okufiirira ensinya kitalo nnyo kitiisa era ffe abavubuka kitulesemu nnyingi okuviirwako omukyalo. Siina na bigambo wenjogerera simanyi nti nze ategeere nnyo kubanga obusungu n'ennyiike bennina bingi. Nze gwe mulundi gwange ogusoose wano kazi kati oyo Comrade Nalozi ng'ayogera. Waliwo ekintu kye muteetegereza kyekiruwa. Emboozi ennyingi zaatambula nga temulina information. Mumanyi lwaki akiikirira Museveni ebizinga ebyekalangala abantu bamuganya okwogera? Kati nkuleetedde information entuufu ogitegeere. Omwami ono yasituse okwogera bamuganye okwogera. Ulira byabadde ayogera nkuwa information tuve wano. Yono wano. Oba ndowooza nzanye eno ndowooza kanzanye eno. Kuba budde tulina butono kanzanye eno. Oye RDC. Tugenda mu kulonda okuddako ow'ekitiibwa bya Mukama agenda kulangirira. Okulonda kulina okubeerawo mu nnaku ezisatu ku 58 okuva kati. Kaakati nze head wa security wadde Kalangala. Era mu kalulu akabadde nze naliwo njagala okwebaza abantu b'e Kalangala nti kampeyini z'e Kalangala okujjako atazimanyi twaziyitamu mu mirembe tewali bwe baakuma muggo abayite mwenna mukaso n'abatali bayite batabusse bagamba ragisaalina abantu bakugayagamba abantu omanyi lwaki abantu bakyankalanye? RDC ono ye kennyini yeetaba mu kukuba omugenzi yennyini era ayagala namutuusaako kumuggyawo obulamu bwe. RDC yennyini oyo yeetaba mu kutulugunya omugenzi Helen Nakimuli mu kalulu akawedde. Ebigambo bino sigange byamutuuze yagamba baba mutta bamutte. Omukiise we yenga yafudde abadde ayogera amazima. Wuliriza bulungi nnyo. RDC maze omukulaga bwe yayogedde abantu bakyankana kati wulira
ebigambo bino bya mutuuze yagambye bamutte abadde amukiikirira baamusse nga bireflectinga bisangulawo obulimba bwa RDC bwe yayogedde mu kufa kw'omugenzi Honorable Helen Nakimuli. Wulira bulungi nnyo. Yeebale Teacher, nsuubira oli bulungi. Munnange njagala okuwaako ku sinaaliyo emu eyaliwo mu biseera bya kalulu akeekalangala Nakimuli okugenda okuyitamu. Nakimuli yavuganya n'omukyala Nabayiga Aida, bamuyita Nabayiga Aida. Ekikazi ekyo Nabayiga Aida kyagibwa mu paalamenti mu kalulu kali akaggwa nga kiridde mu Basese n'Obuganda olukwe bwe kyalimba ensi nti nno bannayuganda bakkiriza togikwatako. Abasese bwe basinziira ne bakikuba akalulu nga bayita nga baleeta omubaka Nakimuli Helen. Nakimuli Helen engeri gye yajjamu yali yabyewuunyiso. Era Nakimuli Helen ebintu byakoledde Kalangala engeri gy'abadde aweerezaamu ekyamazima abadde aweereza n'obulambulukufu ng'aweesa Nuupu ekitiibwa. Tuyingira akalulu akaakaggwa aka January. Nakimuli Helen akalulu ako yali akalidde n'ebitundu 7 plus. Bwemba nga sirumye mu bigambo bye nga sigamba nti nga siruzaabuziddwamu. Kati ekyaliwo baali ababaka babiri, beesimbawo ababaka babiri. Nakimuli baali baagala mumaliriza ku olwo. Mwena wa Kalangala yagezaako n'okwagala okumujja. Yakomekereza mukubye emiggo mingi n'agendako ne mu ddwaliro era nga nsuubira n'obuvune obwo bwe beekwasa nti bwe bwamutuuseeko nga bwe bagamba obwamututa okumukolako sajjale nga kubwava kuba kigambibwa baamukuba emiggo ku mutwe mu kiro ekyo nga ku kaadi eya LC5 n'eyo kaadi yali eriko lunkuse yaliko lunkuse wawo n'omuwala omulala wa Nuupu. Ekyamazima NRM yajja n'ekigendererwa ekigamba nti balina okwera Nuupu yonna mu kitundu, baagala NRM yokka. Ku bubaka bwa MP omusajja ne bajjayo omwami yali Opondo ne bate Lugolobyo ye yayitamu mu bulambalamba. Kati nkuddira ku nsonga ya Nakimuli gundi Nabayiga yawooninga Nakimuli nti newankubadde ogenze mu paalamenti naye togenda gituulamu. Nabayiga yawooninga Nakimuli n'amugamba newankubadde ogenze mu paalamenti naye togenda kugituulamu mu lwatu. Ekyamazima twalowooza nti waliwo wekisobokera, naye ate tugenda otunula era abantu abamu baatuuka ne beemulugunya ku maternity gy'atambula nayo ng'ate abaana abamu bakitaabwe n'eŋŋanda zaabwe ba NRM.
olukwe olutanakimuli lubadde luwanvu kyekyamazima. Kakati kati yensonga lwaki abantu abatuuze baganye RDC okwogera kuba ye RDC ng'omuntu yeetaba mu kutulugunya n'okkuba omugenzi Honorable Helen Nakimuli kubanga ensi emanyirwa kuba nti bagisirisa. The world knows all the atrocities Museveni has committed in Uganda, and unfortunately Museveni is forcing people to go silent. Wadenga muri ensisira z'obulamu tugenze egindi batadde osusira n'obulamu tugenze eje mwegendereze nnyo free medical checkups ne free medical treatment ne bakuju gozala tiba bajjako omusaayi ne bade Uganda muri basiru wanebulayo omuntu okujjako omusaayi mwakuba lwabwogo n'amalwaliro amanene kobbo tulina okuddamu okugenda ku ground tuyiye ekintu ekipya kyekino kyendi mu kkuba. Uganda Heart Institute omuzannyo guno mweguli, Ministry of Health omuzannyo guno mweguli, n'ebitongole byengine bagamba mwebiri. Mbagambye ne ku social media bakupostinga ne bakulaga nti onobulamu obulungi gamba nekiwa abantu ki essuubi. Kati bano basikiriza batya abaana bano okutuuka wano. Mubaddenga muwulira ensisira z'obulamu tugenze egindi batadde osusira n'obulamu tugenze eje mwegendereze nnyo free medical checkups ne free medical treatment nga bakuju gozala kiba bajjako omusaayi ebana Uganda muli basiru wanebulayo omuntu okujjako omusaayi mbuli atutte sampo y'omusaayi gwo wanebulayo omuntu okujjako omusaayi mbuli atutte sampo how mu free medical campus akujjako omusaayi omusaayi gulinga ndaga muntu oba ekitambuliso kyonna ekyensizo nezabula tomala galaga kitambuliso kyo kati gwe gulinga omusaayi nebula Uganda bategese kasawe kegundi free medication bataddewo ebidongo abasajja baleseze vaani ziri mu equipment si abasobola bize babajjako samples musinise ebinyobo wadde emmere baba mulesa akajja bakujjako kumbe banoonya maaki temubimanyi tugenze maaso. Kati bakikola batya bagenda buli ghetto eri mu Kampala mukono wa Kiso ghetto zino nga batwalayo emmere during lunch time oba n'akawungeezi bamanya abaana bwe bakuŋŋaanira olw'okuba nti community ebeeramu LC n'abakwasaganya ebibeeramu ku byalo ebyo baba contactinga batandika okukuŋŋaanya abaana bano. Kati ebitongole bino kati nga kino kye basomedde kifeta nga kigenda kikolaga n'abantu nga bakikuŋŋaanyiza abaana abo nga baleetera engoye babaleeterako n'emmere eri packed mu silver plates emmere mubeeramu muceere ennyama n'ebintuntu. Kati omwana ghetto muwa omuceere on a daily basis n'omwerako ne drinks n'omuwa n'engoye ne bwe kiba nga bakikola wiikire ku Saturday oba ku weekend nga buli wasada manchi shuwadiri mugenda baleetera omuceere n'ennyama nga mu parking mubaleetera n'engoye n'ebyokunywa ku mwana wa ghetto nga mulimu ne balabala kola example nti bakyusa obulamu bwabwe nga zino embata tezimenti bali mu kubajjanjaba baba malu batuusa ku mutindo we babaagala then balikuwa baba vesting kino bakikola okusinziira wa batageti nze baagala. Kati omala okukola ekintu kino wenneetegereze nnyo era wennako obukakafu lwe luguudo lwe bayita Namirembe Road Theta Ministry of Health ne Ghetto Community Based Health Initiative ebadde operatingira nnyo mu Kampala Central. Mwena abera mu Kampala Central mumanyi Kulusam Hotel oba wali city oba wali city high ku kikubo kye bayita ewa Chairman Mande
wa chairman Mande lugudo baluyita Uhuru Road. So emotoka eziva Kenya ezireta emiyembe n'emichungwa zitikule walo park batikule emicungwa n'emiyembe. Uhuru Road okulira ne wa chairman Mande wa chairman Mande wano we batikulira emichungwa n'emiyembe egive Kenya ebaje baje offroadingira nibaleka bagitunda Kampala yonna. Kati wano eyo theta n'ebitongole bikunganyiza bageto kids ne bawengoye n'emmere ne bwanensibika zo byobulamu ngabajjako samples n'okubajjanjaba amachinga go batwala for more treatment and care bafule comfortable bamale baba vesti. Theta Uganda Minister of Health kuno kwe muri mundaba eno project ebadde yakumbwanga ya chama nenjagadde emponye bageto youth bannange ne banna Uganda mwenna kino mbalite mukimanyi Momoloza lwabogo yakivaamu kumbe bana abasajja bayita walla nnyo wano mwenna batobera mu Kampala Central mu banyiwo konna Mirembe Road. Zino company zijja neziteka ku project kumba ku project bwa kuzula bana bani abali ne betaaga ne bafuna comfortable ne bali over. Abamanyiwo bagenda kuga mu comment section bamanyiwo nebo bati bamanyi nti lwaki campus ziberawo nga tebamanyi lwaki abana babali semmerawo bawanengo ifivu charge nga tamanyi kiki kiri mabega lwaki geto kati ziri mu nnyo enteekateeka z'ebyobulamu nga SFC police ne ba state operative be ba initiating ebintu bino nga teri amanyi ndoza mwana bakono mu kisowe bayine babo mujukira kye kikazi kiba oyo kye kikazi ekinyarwanda kibaga bali wakiwado kibayina bawo enkungana z'ebyobulamu zekyalimu ebyo izezo byebyo wona batita mu kimiti byebyo bali mu ebyo. Mbaddeko address esose yeyo emutegedde obulungi nnyo bawadde address katugende ku nsonga endala era tukyali awo wennyini bwama ekati eyo mbawadde bakole obadde operating ebbanga lyonna era kyovola bageto youth basinga obungi tebakyabalaba bawoza mwana kyali wafulaka akikuba yagenda Bulaaya ekikwata mu katale kagenda tagendanga Bulaaya bamulyawo over bamutundamu ekibumba bamutundamu ensigo bamutundamu omuti mutagendanga bakyali omuti bagendanga Bulaaya babalyawo over mwabana ba geto kyaliwo gota kyalaba nga yali amaze okusikambulamu nga abuterezaamu katono just bali bamusika eriyo kumupepeta adde mu layini bamujje mbuli kazambi yenna gwe yeteekamu okubya obuyaga okunywa ebintu bitategeera n'endi embi bali bamupepeta kumutereza then baliko bakole ki bamulyewo over bakyali bamulonde babalyawo over tebagendangako Bulaaya babatunda dda babalyawo over. Kati munnange bamala okukola ekintu ekyo bo nga bagenda bakola ogwabwe nga bajja mu body organs nga bazitunda ku international market nga teri wadde bakuba ku mukono kubanga teri omuzadde n'omu agenda kujja kukola ki kukebera baana bano mu ghetto health camps zino zebateekawo babajjanja bulungi nnyo bonna be bafunyeemu kye baagala era nga kati camps ezo oba health camps ezo baziyita bagenda mu camps ezo baziyita non-communicable diseases NCDS z'abajjanjaba non-communicable diseases NCDS z'endwadde zebagaza babajjanjaba omwo kati eno non-communicable diseases babaagala kufuna kumanya omuyina chronic diseases muyina biki byonna kati bo bayina ebyuma biri bisobola okumanya endwadde zonna z'olina n'amanyi basobola zikola batya
byolina biba bimanchi zibasobola kujjanja batya bibati bakola kati zino non-communicable diseases NCDs ezo camps bazitadde buli wamu okwetola eggwanga naddala mu ghetto okuba nti bakola ki bakola ebintu ebyo ku baana bammwe nga mutemumanye. Bayina medical vans ezirina sophisticated medical equipments ezidetecting obulwadde ne zimanya ki omusawo kyalina okukola. Zino camps bazikuba babagalidde okusinzira location babagenda okujja n'okumanya abaani bagenda okukolako era nga SFC ababeera mu ngoye za bulijjo n'abasirikale n'abalwasawo bebabeera okukola emirimu egyo mwe nga temmanyi ompulya bulungi nnyo. Era kino bakikola ensonga tebamaze okutegeera nti public etandise okubategeera era ne basuula wansi bizinesi y'okuba nti accident ezali zitta abantu ne bagivaamu. Kati yo project gye mbagamba eya FETA ne project eri gye tuyita Ghetto Community Based Health Initiative nga abagicontrolling abayita ba FETA Uganda.